Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende waba mukuuma 13 ne gagenda mu bakuumi ne ntandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekabire. Kaakati eyo embeera gye tulimu, naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omuggundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebo mukadde waffe Supreme Mufti ne bamashehe mwenna protocol sijja jiddamu. Nja kusaba mwanyina zoono akadakiiko babadde ampadde kamu ayongeremu ak'okubiri manye obudde, naye kkooti nyina nga njogera ku lwa kesisi olw'ekibuga ate era njogera nga Ssenkaggale w'FDC pulezidenti. Sebo pulezidenti aweebweyo akadakiika kamu, naye ku lw'ekibuga tusaasira nnyo okusookera ddala muganda waffe Honorable Nsereko Muhammad ne famire mwenna. Tusaba Allah abagumye abayise mu kaseera kano. Njagala ku lw'ekitongole n'abakulembeze bannange mwenna mu kibuga okwebaza mukadde waffe Nsereko bye yakolera ekibuga. Yali sipiika okuva mu mwaka gwa 96 era n'aweereza n'obwesimbu n'obuvumu ekibuga n'akikubiriza bulungi. Tumwebaze nnyo ne sekwebaza. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Ebintu bingi byesinza kumalayo, naye mu 96 ye yakulemberamu ekiteeso ekyatandikawo kiteezi kyemuwulira gye tukuluba nayo. Kati evunze nese kuvunda bagiteekako obuwumbi buna buli mwaka era tukyazitaganjola n'ebirala. Babadde bagamba ntusenguke tugende eddundu tuleete ne mukono ewakiwanuka, tukyasika mugwa ku nsonga eyo. Yakuuma ebintu byaffe bungi, amasomero, amalwaliro, naye kati muwulira tuguluba nabyo. Tayiza kino tayiza kiri, amasomero gammwe gagenda mu kibuga tulwana. Oba wabadde watakimanyi, at least muganda wange Abbe Mukibi owa Batifala akimanyi tuguluba nabyo, naye Nsereko Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe Gashimoni n'ebirala. Nsereko Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne Honorable Nsereko ono, era ye yanzirira mu bigere. Nze nali member wa Parliament wa Kampala Central, bwe navaawo eyo enkasi n'agikwata era nga teyeri antama eddoboozi alituusanga kitaawe. Weebale kubeera mukulembeze naawe mugumu. N'atuweereza n'abalala. Fatuma Nsereko simanyi oba yasobodde okujja n'aweereza mu kanso mwempeereza. So tujja kumwebaza emirimu gyaffe emirimu emirungi. Twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu KCCA, naye mbabikira bababikidde dda Nsereko yafa, naye n'ekitongole weeteerewo ebigambo byo. Minisita wa Kampala ali wano, Hajjati Minsa Kabanda oba yatuddewa ajja babuulira lwaki wuli wali omanyi Bansereko babeerawo tuwalinga minisita be basalangawo byasembayo, naye ffe olumala okusalawo ne basooka ate babiyisaako ewooyo. Ndowooza ye yasazizaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera Haji Nsereko y'anaababuulira bw'anaaba n'omukisa. Ekisembayo obubaka bwange atwanirize former Vice President Mwami Edward Kiwanuka Sekandi mukubire engaleeze omwanguka kuba ye mumanyi enkola yetamala gakolaki alagoogera. Engalo ezimwaniriza. Badaye munsikirize malirize obubaka bwange mu ddakiika esembayo. Sebo Supreme Mufti twebaza Alhaji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu. Abadde muvumu, abwagadde, abukoleredde paka ku ssaawa yeekola ki. Naye akaseera waagendedde ng'ekiriwo mu Buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako.
nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye wagendedde nga sisobola na kulinnya ku masigidi nkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozo bano mingi mugimanyi eya Kampala muki naye njagala bagamba buno obubaka bwe mbaweereza mu abasiraamu abali wano nze ndi muzzukulu w'akakungulu ekibuli wali we bujjajjaffe buno obubaka njagala bubawa nga tuli mu hadhara eno wano we tuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo Bayori Kaguta Museveni ne tiimu yaabwe balwana okuzzaawo enfuga ennungi simanye ekyabatuukako kati naye luli bwe bali mu nsiko balwananga kuzzaawo enfuga nnungi naye baba bakyalwana emyaka 5 mu 85 Lutwa eyalina Obote n'awamba Olutwa n'awamba Obote we bali mu gavumenti ki yemu abantu abamu bava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani ku Lutwa gwali mwezi gwa 785 emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya Lutwa neegwirako ne bagendera wamu kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya Supreme Mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri nga bakulembeddwamu Abbas Kiyimba ne Abdu Kiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye kakati bawambye we bamaze okuwamba mulimu abatandise okukyachayika nti bagenda mu gavumenti empya eya Lutwa eyawambye ey'Obote mwenna tujja kubatwala mbakakasa munywere we mubadde mubeere bagumu ekisembayo obubaka bwa Mugabe nga anaatera okugwa baleeta Munangagwa n'asikira Mugabe akaseera nga olutalo lunaatera okuggwa wabeerawo abo ababeerawo okumpi abalaba nti ekintu kigenda ne baagala bakiyoolewo temukyachayika ekisembayo nga pulezidenti w'FDC kati mpulidde obubaka bwa Muganda ngo nabadde siri wa kubyogera Kiyimbo Mbabaali ng'ayogera ku bya security ne ngayi lwaki otukudaalira basebo ne banyabo ffenna tukeesa lukya gwe nanga ali wano tukeesa ki tuli ku bwa Katonda tuli ku bwalira era bw'oba oyagala okukakasa ffenaffe tutambula buli omu ali wano abakulu bano buli omu alina emmundu emukuuma nange bagimpa naye ensaasi si mundu nti girina nyina abasirikale abankuuma naye nsiiba mbasaasira bwe nalabye amasasi 13 nti gagenze kuba musumba omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewa bamukuuma 13 ne gagenda mu bakuumi ne ntandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekaabire kaakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omuggundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.